Hello. Bane mugamba mutya aba Ugandans in UAE. Ugandans in Dubai and UAE. I think wachekyo. Nenga muli mutya mukwasaganyiza emirimu mutya buli kimu kitambula kitiibwa mikwano. Mwebale kola, mwebale kwa bagumikiriza. Muluwa ba people muluwa mujje. Mujje if you're here just say hi. Me mujje tubeko kye tunyumya mwano kati nze nyine ekindeese. Mujje wantu tunyumye mu katini. Bane guys muluwa muli mutya sa kulekera obabuza mugamba mutya emirimu gigenda gitya. Oba abali mbalabu kwa kimanya nabasinga muli mbalabu zaba mbali Uganda. Naye kimanya abasinga muli mbalabu. Nenga wetulinda abalala bajja. Aneno kweri. This message njagala egende ddala okusingira ddala ku bawala abali mu nnyumba z'abawalabu. Yonna ensi gy'oli mu Dubai oba ne Qatar, I don't know. Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Oman, Saudi Arabia, Jordan. Nsi kyawe endala erimu Uganda, abaana bonna bali mu biyumba. Most this message bane yegende eri abawala abali mu biyumba. Bane tumanyi tugenda kwogera twogere. Abamu genda vayo mu nvume, amwe avayo mu mbakire. Naye sina mtu ngenda kuddamu nti oba kuvuma oba kola ki. But I'm just bring out my message to you girls. Mostly abawala. Bana abawala. Tukiddamu n'enkiddamu abawala. Bw'oba asawo nogaa nti olinnye ennyonyi, nogaa nninye ennyonyi ngenda ku kyeyo kuba kyeyo. Nsi kyonna gy'olimu, byonna gy'olimu I've mentioned all of them, naye simanyi nsi gy'olimu. Naye oba wasawo nogamba ngenda kukuba kyeyo, ngenda mu eno nsi era nsazeewo ngenda kukuba kyeyo. Zino ennyumba, abantu ekibabeeza mu nnyumba, like bo basiraamu nnyo, eddiini balina nnyingi. Bakuuma byama byabwe kubeera mu nju. So kati tuba tusubya naye bw'ojja mu nnyumba eno, we expect you to do the same. Oba nawe ng'okuuma ebyama by'ennyumba, oba naye ng'oweeyisa bulungi mu nnyumba omwo mw'oli, okuume ebiri omwo. Zino ensi ziri open nti ogenda tambula freely, otambulodde eno, otambulodde eri oyambale nga bw'oyagala. Naye abaana nga mususse. Abaana mwambala obuntu. Oli n'ayambala kale tuganye like osobola okwambala kiwuli ekyoyagala kyambale naye totupositingira abamu. Mmwe bamwe mugamba nti nno bakadaaba bavuma nnyo. Bye mukola mmwe abawala abali mu biyumba bye mukola bye bibavumaganisa. Ekindowooza kubanga bwe mba sikoze kintu nesikiraga nsi teri abagenda kunvuma. Mwa abavumye bakadaama mbu bali onyamu bekola bino bekola bino. Bwe nakwata video nayambala akalega no kaleka akalega ekireega n'ayambala otuntu ato tumukutte n'apostinga mu nnyumba y'omuwalabu. Apostinga wanga bwakola ki bwalabye kyekubye okisigaze mu inbox yo kivaako buzibu kibaweerezaako omwagalwa yenna gwe like muzino groups abantu bangi bali kati bw'opostingamu oba olina kyolaga abalala muvumaganya mbu nno abawalabu babi. Anyway babi naye kyemmanyi ku muwalabu mubi singa obeera ng'omutankudde nnyo. Oba tomutankudde omuwalabu si mubi. Muva ku kyabaleeta nemudda ku kitaabaleeta. Banaye bakadaama. Mmanyi tugenda twogere twerogoze tukole live buli lunaku twogere
naye omugezi apiikinga omusiru asigalire naye ate kyemmanyi omusiru bw'anaaseebengerera bw'anaagwa ajja kugwa mu kikko w'anaagwa essuubira nti wali agenda omujja era ajja kugwayo onoonye ba helpers nga teri n'obu nga nibakasuka omukono gwo teri akuyaba because ekikko ekyo gwe wakyesuulamu olaba ngenda kugwa tunosigala ng'okkirira mu kidde ekyo bale nze mbadde nsaba busabi tweddeko twekumeekumi tumanye ekyatuleeta mu nnyumba z'abawalabu kola mirimu gyo ofaanyiwa bwekubye etuganye naye butereke oba bwegwowuliraga naye Facebook gwe noteekayo buteesi simanyi kyemuba mufa mbeera stress zibatta mu biyumba mulina ekibanyigiriza twebuuzeeko evana alikuyo commenting nga namugamba nti bwekiti twebuuzaamu bwebuuza lwaki omuntu obeera opostinga like ebifaananyi ebitalina fayida n'obitupostingira mu group wama obitupostingira wonna like Facebook eshoutinga nnyo abantu tebakimanyi naye kyemanyi bakimanyi because Facebook ogenda okukola ekintu buli omu alabe olaba bikola bikuza account nala era agenda kusharinga ekituuke gye kiba kyagadde mutemwesigazaamu ka self respect noganze kanesigalizemu respect yange ng'omuwala kwa muza mu biyumba mwe mutudde mugamba ndaba ndi mu kiyumba who cares people cares ate abantu balaba ate basoma kyova abataba bavuma nnyo bakadaama kino bakadaama kibi bade ekigambo kadaama no sina kibi at first kyanyizanga nange ng'omuntu kyanyizanga nga lwaki omuntu abampita kadaama naye bwe nakoma okitegeera nti kigambo kadaama kitegeeza maid wabano bennyini bakyogera bakimanyi nti kadaama kitegeeza mukozi naye okubeera omukozi kikugjaako kyosigala ne self respect yo ng'omuntu neweesigalizaamu kati guli nakola video ng'ali mu ntebe z'omwalabu abuukabuuka aleekaana ataddeko music yakoma eri museeko music uwuliriza music omwalabu waakusangawo bw'ato n'abaako kyakola nga abawalabu babi mwe mubasosonkola kola ekyakuleeta kola ky'olina okukola ove mu bino ebyogamu simanya muno abawalabu bino biki okola kiri omwana omuwala alina okusigazaamu ka respect eyo ensonga yo gaana omuntu yesigazaamu respect ensonga kyenda ebadde ndeese ensonga ey'okubiri those people who post ebintu ebyayita mazima ddala muba mufaaki ani ali ku kamera yange mubeera mufaaki sikinkyebuuza mubeera mufaaki nemudde ekintu nga kyayitako emyaka nga naye mwennyini akipostinga manyi kyayitako emyaka nosigala ng'okyakipostinga nosigala ng'okya olina engeri gy'okigaziyaamu kifuula nti nno oba abantu bajja okukola babi Uganda si ensi ennungi obeeramu ffenna tuva ne tujja n'okukola tunoonya like good life omuntu abeereko nga alina kyalinako ng'ali fine ng'ali bulungi ali ku kamera ng'anye connecting I don't know why naye nga kyembaddeko batunoonya mbeera nnungi oba oyagala nawe obeereko bulungi oba oyagala at least nawe obeereko ng'olabibwako kuba wano wetukola mu nnyumba z'abalabu tebatuwa ssente ziryawo nno zikankanya omuntu n'ogamba nina no my dears busente naye just olw'okuba nti nno tobufuna mu nsi yo osalawo buli nnyonyo gye mu nsi ey'omulala oyongereko kyewali ofuna eri oyongerako just like bwe wali mu like 60% and you just add 20% awamu obeera mu 80% tobatona kyoyongeddeko nyo kyamaanyi naye just akatinyaako ka 20% kagenda okukuvugira kakutwala so mulekerawo okudiscouraginga bannammwe mulekerawo okubalemesa like buli wapostinga abasoono bakoze oli which is sometimes si kituufu sometimes bituufu naye abamu mukisussa omuntu yandize n'abako kyeyeeyiza abaana balagagama kati Gloria njagala okujja naye nga abaana babatta ndaba videos bwekiti try your luck my dears gezaako
gogezaako bugezi ojje okola ebyokola ki byolina okukola. Kati bano bakola abakudiscouraginga baleke because buli omu alina ekigendererwa kye mu nsi muno, ate buli omu alina aims ze, buli omu alina goals ze, buli omu alina future ye. So temubamala maanyi bannammwe, mubaleke bajje beeyiyeyiye nga bw'obitegeera bintu bya kweyiyayiya. Baleke bajje bakole kye banaabakoze, embeera bwegaana n'oddayo wamwe fine. Ate nina okukkiriza nti ebiseera ebisinga okufa ebantuuko oba otuuse nga weewo kwame wandibadde wamwe era ojja kufiirayo. So abalala kati like nasosa nabeeyambulira ku media and then netulaba bano abadiscouraginga bannaabwe. Kati then ono omulala, these girls mbadde ngenda kwogera ku ki ekirala ekyokusatu. I think nkyerabidde mu mutwe gwange naye kansooke nkijjukire. Nno mwandize ne tunyumyanyumyamu bwe nzijukira kyembadde nzijjako ekyo by the way nkyerabidde. Because abantu abamuze ngenda bango typinga kummenya ate Facebook terina recording nenga kati nkole ntya. I feel so bad. Kale by the way kirala kinnuma nnyo like nze ng'omuntu omuze nga Gloria okulaba omwana omuwala nga yeetadde nnyo bw'atyo kiruma ate kirabika bubi mikwano. Omwana omuwala yeesigazaamu ka self respect ne yeesigalizaamu ake ka respect nga y'omuntu. N'ensonga eyokusatu ate nno sigyerabidde badde esinze nno kozi ensi yadde yaala abapostinga abali mu biyumba. Andi n'ekirala abaala abajja mu biyumba okukola era bali mu biyumba okukola. Kola ng'omanyi ky'oyagala okukola ate kola ng'omanyi kiki kyenkolerera. Wabula si kukola fa nti nkola bukozi mu kiyumba ky'Omuwarabu nkola mu kiyumba ky'Omuwarabu. Kikolemu with the aim. Manyi nti nzira ku kino nkola kino nzira ku kino ate nakyo kibeeremu ekiyumba ng'oli mukkakkamu. Bino ebiyumba tebimenya ate nekirala mu kusirikira ebyama. Zino ennyumba zeno za byama. Kiyumba nga bwekyoyera nti kiyumba banga bakiyita batya oba bakibayita batya mu lulimi olwangu kibanga kiyumba omuntu wakutereka awo sirikira awo bakucunyiza awo sirikira awo kasita obuzungu kyafuna 10 ekizibu kubanga omwana nga matizi nkola sisasulwa naye ekyo kiba kibi. Naye bw'oba osasulwa bw'oba nga bakuwa kyolya ne bw'oba osula ku ttaka just accept it because toli wammwe. Omuswayiri agamba omuswayiri omuntu azza obuzibu bamuyita dada. Omwalabu anawe gyamuyitamu Omwalabu amuyita shagala omukozi I think bwamuyita. Abaganda tumuyita mugeni tumuyita mukozi. So twebeereremu twebulire twetuuze abaana abaala twebeereremu. So n'abajja kamera mujje bannange mujje buli omu aleeteyo point eimu eriwo. Bawala bali mu biyumba ebintu byebeekola mu biyumba bane ebisusse muvumaganya abantu abalala musirikire ku byama by'omuyumba byammwe. Gume embeera ekunyigireyo kuba asalawo kuli nnyonyi gume ekunyigireyo oba ekucunya etya gumirayo kasita oba ng'okyassa olya essimu bakuwulizako kati ekikulu ffe wano owuliza abe wamwe essimu kweri olya onywa osasulwa ebisigaddeyo just mind just put them aside tobifaako nnyo just careless ofokasinge ku ki kyakutwala. Bino binyuzi bye mwe bimupositinga simanyi kye muba mufa nakyo muba muva kyo okupositinga news. Obuzibu sinaba kufuna ku baana bawala bajja kuno singa nfunye abawala abajja abali kuba ekyeyo naye sinakulabako bajjako bawalaku badde njagala kubawala okusinga kuba kyekikola muli wamujje
mujje abawala mujje nawe nsinga oyagala mujje mutubuulire mufaaki ekiba postingse ebibiri gyammwe mubiri ku Facebook naddala mbino naddala mmwe abali mu kiyumba mujje mutunyumize njagala kumbuulira engeri gye mukikolamu ati gwe Saadi oba okola ki wano nze nga wandigenze n'okola emirimu gy'omuwala vaawo wano abaana b'omu miyumba bannaye twebuulirire anyway kansembeyo n'ekyasokera abalala b'omu biyumba twebuulirire naye manya temugenda kyusa temusobola kene ebiyumba birina engeri gye bibafutizaamu oli naaviira ddala ku mulamwa naye nga twebuulirire tweddeko bannaye tweddeko mutuswaza because oli bw'anaaba abavuma abali mu biyumba mu bawalabu bakadaama tagenda vuma gwe wekka tagenda vuma gwe wekka agenda vuma buli kadaama mwe bakadaama muli kino mwe bakadaama buli biki mwe bakadaama kino tagenda vuma omu yekka kikisinga kale like oba ngambe kyekinyiiza kituufu yaka kyekinyiiza kuba kintabula nnyo like omuntu okuvuma naye ng'akuvumira mu kiri ekyoli kye yakoze ezo gwe si byokola olina posinga ogufaananyi gwe nayenna abuna n'embuto zaakulubuka naye nosanga naposinga ekifaananyi olubuto lwakulubuka lwonna oba lwakola lutya naye nasigala ng'eraposi mumba temubiraba then abamu bajja vayo bagambe buli omu akola kyayagala fine kola kyoyagala naye kola negyogenda oteeka kyoyagala kisigala ku ggwe kuba bw'onaaba okikola tokansuka nga mba nakigenda nti bwe nnaaba nkikola sijja manya nti kijja nnyumira ono n'oli wabula nkikola bukozi anyumiddwa n'anyumirwa tanyumiddwa n'alekayo oba bamu bwe mukikola mukigamba nze kati bwe mba njogera my points njogera nze nenzako ne ku sayidi y'abantu endowooza yaabwe wabuli omwana endowooza yiye mu bulamu buno naye nga bakadaama kimala bannaye naye tunabagala temugenda bakadaama kimala mwe mwevumira ku Facebook ne muyomba wifi zibawaga mwe mweyambulira ku Facebook mwe mwesinya buba bitoka ku bakasabuli mwe mwekolera ku Facebook buli kya kisiru bakadaama kiki bamikwano kiki mwana omuwala bannaye mwesigalizemu akati mwana omuwala enkyoli mu nakazadde w'eggwanga omwana we oli mubulira ki bwali bikula Facebook n'alaba ebyo mwana kati ng'omuyina ye kati omulembe guli modernized mwana gamugamba ki ng'abikude Facebook mwana myaka 10 oba 12 alina Facebook account ona munyumiza ki ng'abikude laba mami we yeyambudde akoze ebyo bwe bityo ana bala mutumalamu amaanyi ate buli kyokola tekivumisa gwe wekka wabula ffenna kitutwaliramu ekisinga kale like okummalamu amaanyi ffenna batutwaliramu omuwala bwe yeyambula n'alaga ebyekisibu bye bagenda vuma abula agawala mwasi wabula agawala mweku bagenda vuma abula muwala gwe bagenda vuma agawala oba mukitegeera kadaama bwali fumya gu video nga gwa kisiru bagenda galwa kadaama bagenda gamba wabula kadaama so I'm done nze bibe byange bwe nfuna ekintu nga nina kyogerako I just come out nenkyogera and I feel released so now I'm fine because singa bela mano group ya Uganda is Uganda is new by the sijuwanyo na budde because tanyo kujipostinga tanyo sanga post say for them Uganda is in Dubai something like that nayenga bye byange so are you willing sivumye sikoze chala I am just pointing out the points only kati ali willing nti no wala awuli anti kimukoseza nti oba omwana aze ku live atuvumye I'm waiting for feedback naye masuubira sigenda kuzza oba suubira nti nja kuzza naye nga
ekisembayo bakadaama yonna gye muli gomanyi nti gwe mulimu okola mu nyumba ya Muwarabu. Please and please and please ku ngalo zange zino nga nzigase ku kisa kya Katonda bannaye mwekomeko, please mwekomeko, muswaza abaana ate most y'abaana Uganda tebikolebwa mu Philippines o Bangladesh tebikole byebintu kasankali ku mirimu gyawe tolina katana kusimbu nno kemolemole kizibu olwawo busanga naye abaddugavu subhanallah abaddugavu kiri so worse ga mikwano banaye twefuge bo taking a pic manya pic egenda wano manya nenda wano egenda wali negenda wali ekinsobola bagambako kyokka afunamu point so nekira ekisembayo just pick the point gy'owulira nti yeyekolera etakoledde my dear friend just ignore wefule nga atalabye mindless ugambe sibitegedde oba ovio tekunyumidde nkiteeke wajjo ginyumirwa gyejjemu point naye nga njogera ku babalaba naye bakadaama kuba kinnuma kimpisa buleka omuntu okukutyoboola because gino emirimu mwe tulya abamu we are independent ladies nga guno omuntu gwekuyimirizaawo nga gwekukubeezezaawo and you own some assets kubanga okolebwa akadaama ng'olina ebintu by'olina ebitambula olina ki kubanga oli kadaama naye kali omuntu mumaganya kubanga agamba naye mutumalamu amaanyi mweddeko mwambale ennyambala erina okwambalibwa oba weetadde tebifaanyi temudamu tuteera bifaananyi abamu mulabika bubi totally muli so disgusting mulabika bubi olina apostinga mulaba yenna ogubutobuto olina apostinga yenna ogubeere n'ogamba naye ebintu omuntu nekirala bala weemanye enkulayo ne bw'ofaanana manya bw'ofaanana ng'onapostinga pics bakadaama manya bw'ofaanana if you want to post your pic to us manya bw'otunula era manya wawe ekifaananyi wenkiteeredde oba ogenda tukubira bbeere manya okuba bbeere wabula si lusapaatu banaye tubakoye enough is enough kiva kati tebakyagana kujja enfo gye tuli bakyagala Uganda kujja mufuuse ekizibu omuntu ali ku kamera yange njagala kuwinding up this issue bakadaama nkiddamu bahouse gaalo bahousemaid mu Luganda wetuufu mukomba box be proud of what you're doing and be professional be smart be professional and be proud panaki ebintu bimeka be smart be professional and be proud ebintu bisatu bigatte bisatu funamu ekintu eki kimu awo weerowolereze how is this one? Okay. Kati kambaviire bati mbagaliza ekisinga bonna bali ku byeyo kama abakuumi kama abaye kyemusinga okwagala ate buli akola amuwe kyasinga okwagala nabali mu biyumba kambasabire Omwarabu abe nga wooli oli fine banaye Katonda abankuumire buli muddugavu ali wano ni muddugavu yanjagala Luganda sombadde nza Katonda abankuumire bulungi abakuumi bulungi wadde mbadde expecting abantu okuja naye abantu tebaliiko naye video bajja giraba buli omu apiikinge mukyayagala wabula sisuubira muntu ampeereza video eyomba oba like comment eyomba if you feel offended oli free
obutagibikula olifuye obutafollowing naye nga team Oman jobless team Saudi Arabia team ki Jordan mumusinga team kindala Abu Dhabi Dubai. May God bless you. Abana mukubye ekiyeyo abana mukubye ebiyumba naye mama ababikuwa obi babyonoona. Love you guys, stay blessed.